Tamale yakera n'agamba mbu nnina omukazi gwe nakwata simanyi gwe nayagala mbu yabawa ssente mbu n'endwala walwala era ndi mulwadde ne muterawo miliyoni 3 ne mugamba Junior ngenda kwekebeza bwe weekebeza era akiddamu buli kaseera si malusu tokola ekyamalusu ekyalinda ddeni njagala musaayi okole bwoti weekebeze oba oli mulama oli mufunze nkuweramu miliyoni 3 ate zisobola katonda Junior wabasobola okwekebeza HIV ngenda muwa miliyoni 3 mwabantu abanabampuliriza nze status ya Junior ngimanyi era nze nkimanyi tasobola kwekebeza okujjako nga tebali live asobola okuddirawo omwana ali ku kamera namuga sokoteke wano omusaayi njagala akikole ku TikTok ye ng'ali live kuba ebya YouTube tetubyekakasa ebyo tebiba live ajja kuddira producer yajja kugira omusaayi njagala ateekawo atamuyina ayina oyo mwana kubasula anti ennyumba bagipangisa basatu nkiddemu kibulye kakuyingire bulungi ennyumba bagipangisa basatu aba emitwalo 25 buli omu aleeta oba musanvu abatwala n'abatuuza kakalaamu mpa Junior Tamale mirundi Junior miliyoni 3 bwe yeekebeza HIV nga wenkoze ngenda kugamba kakalaamu abantu abamu lwakubanga tebakkiriza banoonya kawogo Tamale mirundi Junior atambula mu bulamu obwaddinaayo alinga muyimbi nga olaba grenade just tuli mu 220 awo 220 ngabeera wo Luza ate luzeemu akafaliso wansi Luza inene ka video era watankula nnyo luze neegana luze amukwata ka luze amutwala mufumbiro luze mwafumbira yaddira akafaliso k'omwana we ke yali afuseeko ke yateeka wansi Junior okwebakako nga tekaliko na lugoye bagamba ku kyendi kati ebyaliwo zino nazizo ebyo David Fanninga byoge The Answer Channel, a solution to every situation. Tukwanirizaako nyina gyosinzire okubate ng'otulaba mukutu gwa The Answer Channel sako ne Kaye Wisdom Official nyina gyosinzire okubate ng'otulaba nyibalire ddala tusinziira mu nsi Canada otusinzire okubate atukutuukako era nga twaliko Uganda ne tuvaawo so mu kaseera kano tukukubiriza subscribinga okutwegattako n'okwongera okuwa ensonga lwaki tusigala tukyatuuka gye tuli etwali tukyasigala nga tukyakola bino ebintu omulundi ogwasooka tali tubagambako nti abantu abatera okutugamba lwaki temusonyiwa ne mugenda ne mukola biri lwaki temukola ebirala ne tubagamba nti ng'ovudde mu buweereza bwe tukola naffe ne therapy mweri nga wonaakeera ku makya n'ogamba kanjogereko n'abantu bange kanoonyeeko ku muntu wange gwe nali njogera naye dda kanyongere okukolako kino kanyongere okukolako kiri kikuyamba okubeera nga wezza engulu mu ngeri emu oba endala so wongamba vaako oba oyagala ngwire eddala eddalu osanyuke ekyo kyetagenda kukkiriza munnange nze Kakalamu The Answer Remy ali ku kamera Kaye Wisdom ali wane ne tuli naye omulundi ogwasembayo we twali wano omusajja ali atukubiriza tuve mu kamera tutuula mu buti tayawulayo garden producer mobile ragaka enyumba zetubeera ekyo kyo nakinyonyo natugamba tuve mu buti n'okinyonyo last time nti byawukanamuko ndi musanyufu nnyo nti oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okikubiriza oba n'okivumirira yatandise oluvannyuma lw'emyaka ebiwanvu yamaliriza n'afuna omulimu yatandika omulimu yali agamugende munoonya omulimu kati ate nga ffe twali twagutandika dda kati ate naye yatandise buto okunoonya omulimu yagutandikako omanyi najja Luze Anderson yaŋŋamba nalinga nkola ebiseera ebyo kosi nakitegeera tuli basanye tutandika era tugenda kuwa ofunene abalaba subscribe olina kozesa ffe abatandika edda tukuyambe era tolwanisa abatandika edda ate bweyagala olwanisa kakati Luze naŋŋamba namugamba lwaki wenkola n'abantu batema
video nangamba wisdom batya oyogera nnyo ebintu ebiri deep oli abatya channel nangamba okujjako kyokola teekawo ng'oli akwata gwe ebyo ebiri ani good oteekeyo tatya kubanga ne luzze olusinga ate byenjogerera ku channel kati luzze ne mugamba nkola nti nga tuula wano tugitume bwe tuti nanga nayo ino funa simanyi abantu baba meka kati munako subscribe babeera 1000 wakyawo 1400 okufuna omulango na byonna nabimala so neeyisima bwante bwe yakola era nekijja Kaye abantu bafunye neno gundi simanyi hours ziweddeko naga Kaye oli wakabi kati ebiseera ebyo nga junior tubeera naye nga nyina okutambula naye nenzija tuli mu covid nze naye nga sibyogera kituufu nembo be babyoge kati era lumwe twajje waluze ne mulekayo natandika okubeera ewaluze junior ye yabereka waluze nga wasula bino mbigamba kusula singa tukusikyalawo bukyazi seka kati yandi natandika okusula ewaluze Anderson kwa waliwo abavubuka ndooza nga bawera nenga ndooze wange wamuboye kati mulekewa ewaluze Anderson junior Tamale junior natandika okusula ewaluze Anderson kati luze namugamba tuli wano tukola bya YouTube lwaki tutandika bya YouTube nova ku Facebook ambitandike namugamba akolanga wisdom yatuulawo nafuna simanyi wachi time wachawe 1400 jukira nze ntandika nga ntandika butatema mu bintu byange ye nga alaba asobola ofuna akawogo era nze kyovula wenkola nayo video wasokoteka nentwakamu obwennaku nga 2 nenteka gasiya wange because my mission was byenjogeranga biri anikati bicha byenjaga sina laptop so kashina nanga video za musinyumira no soka boti no kora boti noga producer kanonga zo yakakose ngola ba video pale byechusa abatajja bali ku lutalo lwayira ebyanga biryawo nenga it was ntinga sagala jagala ebyo kati ye wagamba Anderson namuga nenda kolanga wisdom tuula wano soko oyogera ku Facebook nti bakukima simanyi ku YouTube nga luze yakoze nga ebisere bya Tansa studio otuula awo abeera ne internet junior atandika mutandikidde YouTube yayogera okumalira kikana nga aliko omuntu omu ga streaminga chababuza Anderson before Anderson agenda nagamba chale mugende kumuni nabavuka bona nabagamba masamba bende bagendeko balabe kati omusajja agenda kisura nga bali bagamba nga ono muntu omutachikana mbuza ono muntu omwete yaliko yandanti na bijeko teyadda myaga ebya YouTube siri bidamu nga abivaako gwenjogera luza cyane nga abivaako lwa muntu omu yali alowooza bya Facebook kati ngako kati when nakitegeera of course nadane muganda no you can start ngo uploading kwa isima tiyakolanga live ku YouTube namugambe ezo live za YouTube zijja kumenya do you know ntinze wenkola live ya YouTube kubeera ka abantu gabali bwe bati tani atoko uploading chobola kimanya anti kisinzira wamanyiza channel kati nze nganze sola kola streaming kubanga search bamanyize ekyo nali nkola ne premiering nganteka ko video ne premiering nenda banga kimenya nyato okusinga ku uploading ekyo nakyo ne stop kati kisinzira ku niche ya channel yo very good kati nze natulange waluze nakola streaming and live ngera asoma n'abantu bwati era nga luze kyayagala nkolenga kati naye lwakwawo okujja eno bikine ngamba it's okay I don't care kati now omusaya nada ku Facebook najjukira ngenda kugamba kakalaamu abantu abamu lwakwanga tebakkiriza banoonya kawogo Tamale mirundi junior atambula mu bulamu obwaddinaayo alinga muyimbi nga olaba grenade nti ali China n'agamba grenade bamuwambye kumbe yawandiise n'ataako administrator yatambula n'admin bagenda okunoonyereza nga teyatambula n'admin yeerabira ate ng'essimu yeyo wandiise kati yaganda China nga tagenze abaana bannaye bazibu
kati yerabira nti bannayuganda bagoberera teyatambula n'adiminiwe naye ye ng'akulaga mbu adimini yakoze yataddeyo asinza solo sinzira gy'asinzidde ani agambye abachina be bakulya basobola kujjako byonna by'olina ka Junior yali afuse gurunedi Junior agamba nnyo kyatali yagambye tugende batulambule mbu gwe osobola obeere nakakuweereza ka vidiyo nsobola kuba mbu ezike ddene nze nembe akazika akatono oba akakima ne batulambula ne tulonye kisinzira zike eryo lirabirawa ayagala ssebo yavume tetusirike ati kati bwaca weewe era bwaca weewe kati Junior Tamale mirundi mwangu wakulaba zike kubanga gasimba alaba ezike lya Shalomu alaba eryate kati abeera mu mazike yaba alowooza buli omuzike gwe Tamale kati kankubuulire. Some people they envy us. But Bob Wine yagamba abantu abamu batujerega wano. Never badda mu bisenge ne bakola ki? Ne beggalya ne bakuwuliriza. Ne baggalya ne batuwuliza n'ennyimba zaffe. No one knew nti Bebe Cool asobola okuyimba oluyimba lwa Bob Wine. Kyava ku Jennifer Musisi najja ku stage Bebe Cool ye kye yeekwasa nti baali bamuwadde ssente. N'akitabulamu n'ayimba ennyimba za Bob Wine bazaalisa bulungi nnyo and we were shocked. Ekyo kyali kisinga ku ssente. Bebe Cool addamu okuyimba ennyimba za Bob Wine baali ku birthday ye nga bali ne Chameleone nga n'abeerawo omwana ku baaliwo n'amukwata ka video naye nga kali hidden nga Bebe Cool bali mu kuvibingira ku nnyimba za simanyi obaakala Remi Wakalaba yali ye tuli mu covid Chameleone n'abantu nga batudde abavubuka ne wabeerawo akwata ka video yako mu nkukutu ye yakata tekaali kagagamero naye baakata nga Bebe Cool ali mu kuyimba limba Bob Wine nga lwe bataddeko who can think ku rival eyo ti Bebe Cool asobola okuba ewaka baali n'awaka wa Bebe Cool nga bali ne Chameleone naye bazina nnyimba za Bob Wine kati abantu abamu KAKALAAMU batujerega ne bwe badda eri bakaaba amaziga KAKALAAMU toyogeranga n'omuntu Tamale mirundi kakati ngenda kugamba abantu abamu KAKALAAMU tonyumya KAKALAAMU ngenda kugamba omuntu wogenda n'omatiza omuzungu KAKALAAMU nakuwa visa okujja mu nsi ye KAKALAAMU oba wanjawulo ekyo kyokka waliwo omuvubuka bamuyita Dennis mwana w'abalabye omugenzi balabye ekkubo ye yaleeta nkyogera nnyo yaleeta UB40 we yali emaliriza ku luliva ku byeruno waliwo omusajja ali mu Nyankole nga mugagga ayina ente yali amuwa jali emitwalo ebiri ejja dola amfunye visa ya America kubanga oyo omuvubuka Dennis mutuuze wa America by that time n'amugamba njagala gendako mu America ngende nambuleko Hollywood musajja mugagga mukulu nga tayagala kukola emitwalo egi Dennis n'agamba bannange kyewuunyisa omusajja yali agenze ku guzi ya America nga tasobola kwennyonnyolako kuwematiza ki nabula agala gulangule nawoona emitwalo ebiri kubanga ono mutuuze wa America agende wali annyonnyo nzize neteddeko emperekeze yino KAKALAAMU kati Tamale mirundi Junior ne mu family yaabwe tayinaayo muntu asobola kuyimirira wali mu defending nti afune visa mutayagala yeno alimba yagala nti KAKALAAMU olaba sagala kujjeeyo tebalina bye bakolayo KAKALAAMU tebakulimba ngolooza Junior yandiyagadde baganda obuvubuka obusiba empale mu magulu okuwasa baganda be Chameleone yakimugamba naliwo genda obuuze wemba nnimba Katonda Chameleone abeera frank Katonda to omwana wange wemba nnimba Chameleone ankubira nga bajja mu luyimba luno waliwo nze wensula kumo bwesigwa oluyimba ja live yali aluze mbaluddamu kati batukubira tuli mu covid Kaye Olwa kati Chameleone mu covid nga abaana of course fe tulina emmotoka ennene kati of course wojja obogera muterako wana abaana wali biki kati nzija kati we yakuba nali ne Junior jukira mu covid nga abeera ludda nze saka kyogera nga abeera uwo just tuli mu 220 awo 220 nga abeera uwo Luza teruzeemu akafaliso wansi Luza inene ka video era watankula nnyo Luze neegana Luze amukwata ka Luze amutwala mufumbiro Luze mwafumbira we yali asula yaddira akafaliso k'omwana we ke yali afuseeko ke yateeka wansi Junior okwebakako nga tekaliko na lugoye bagamba ku kyendi kati ebyaliwo nzizo ebyo David Fanninga byogere
history atubulira jolaka muyaga gawala nnyo gwe kyakulema mwole sogera sale na kugwa sente na era yagamba fe tuli mu kuzimba mu muzimba bwa fana tubyogere tusula wansi byayagala okukola twabikola ddanga tetumanyi bye tukola 100% I agree with you. Thank you. Yeah. Byayagala okukola byalota okukola mune fe twabikola ndakuba twalina abantu abakabi kakalaamu abantu bobeera nabo baditamininga choli chensinga okubaleza Bob Wine abantu na singa nalinga oyo Remy twaberanga ne Bob Wine mwetunga fe tutwekubya bifaananyi olunaku lwe nasooka okugenda emagere oba Bob yali atandika kuzimba oba kiki natya nze nalaba nga azimba wooteri nempulira nga bano ani yaliwo oba nga Gaye atandika amakage nali challenged nnyo oba tonoozi yali nawo kuba tonoozi njuka twavaawo ne tudde ekasubi tonoozi tabeera kasubi oba kakawaala something nali challenged nnyo fe abamu twakula Bob Wine yatuyamba nnyo zuukuka kubanga twali comfortable nnyo era nze nva ewaffe Fosi mama wange bitya nembagamba nze ndidde okulwanira ebintu bya mama wange kastandiremu obulamu Katonda nga wali omulamu kanta ne bakatusobola okugenda wa yes basista bange bali so protective ensi tugimanyi nze nakula ntya bwayise ne mbagale mistart wendire mwandikomawo nwane kubeera gyebiri esa ele waffe ebintu ebya mama waffe bya basista baffe koza bakuzaala omugu mulenzi waffe okay omu ne mama wange yalina abantu 14 7 nga bajja ku street ekyo tukyogerako kubanga bambi bakimanyira twagamba okusikiriza abantu nobajjira era tufutu abagaba osegera nti nze kutegeera nti nno bano babalonda ku street nga bakojja bafe batugoba ali gwe biki byoka kimana gwe nawe bakulonda ku street engeri gyoyogera ennyo gwe oyogera nnyo muganda apalaka tetulina yayogera kakalaamu naye abantu goba kati batusindika waliyo nno olumbe weetagayo miliyoni abantu goba akati ate batugamba nange olumbe waliyo olumbe oba otuwayo miliyoni 2 oba omaze ateekala kakagamba nti otuwa 2 oba omaze kojja nze gwayita taata kakalaamu kojja wange ate nze gwayita taata munange taata tweyanziza nye tweyanzeka kakati balimba weko mmeka nti osindise 3 bantumye konze baweko 2.5 kako munange mutata tata ngokoze munyange mukama akuwa omukisa esaala eyo bane ndowooza nkulu esaala zaabwe zanguwaawo esaala zanguwaawo ndowooza nsaba kitusigala tufuna kubanga abantu bakusabira notuuka n'ogamba natunulyako maama wange ng'aweerera baganda be natuuka n'afa bw'ati nga tebakyatumanyi boogera Luzungu wangi nga tebakyatumanyi balesa Luzungu awo muva mu bintu byabazadde ye muuli baawa mmwe maama wange ati jjukira baamulaba ng'alonda abantu era ne tufuuka be baalonda kakalamu gwe oh my god we don't kati sister waffe oyo golaba entebe yali bakyali oba baali balwanyisa nakwena oba division commander yagenda okudda myaka 3 giseewo ye yaziika oli bamuziika nadda omanyi kye yakola yaleeta battalion namba kubanga ye yali yamanyire eyo yagamba bakola ki bano yaleeta battalion namba kwata mboko mwagaba biki bali babyagabidde dda ngate wetuli kakalamu ngate wetuli bannange wetuli babanonya bunoonya nagamba ye muzeeyi bamuziikawo tumugjeyo tojjayo oh my god emboko yavuga aliwako gye yagoba boyo tugende basibako kawaala oluguudo bwe luti neeno nga teryayita muzanya era ngenda netunira bano ntunira buno obwana obwagira muse we did fe kakalaamu nzenye bataata bange ne baganda bange
okubera kwa Museveni we played the bana abasirikale Museveni muhozi bayingizaamu abatalina kye bakola mbu nsomedde wano bonna amakudde gabali bati famire zaalwa na Museveni okubeera awo tulina abooluganda abavaako n'engalo akulagira kwata abasirikale 10 okubajjawo nga talina na muhozi gwabuuzizzaako gwe wazimba waawo naye kankubulye Kakalaamu tovola kiri kye baali bagamba nti ndi mbega kiba nti bana abantu batumanyaze family era nze sale namugamba nze mpakira Bobby nga ne Bobby no sinamugamba nti ngenda kuwagira gwe yandaba bulabinga omuliro kwenta ne bakubira gayi bamuyita simanyi King BC nankubira ne Davi Selector Davi Bobby ngenda kukolupinga alabika Kim XP ngandowoozo Kim singa no yankubira ye nali mutega kati Selector Davi twete twogera nnyo kati bajja kukolupinga hotel nanga Kaye olonyi nga mto omuliro mu campaign nembala bwenti nga bazeboka nembatuuka kunanga Kaye omunange Bobby ayaga kogerako nange kati mukubire kati ya Bobby aga Kaye yogera mawo tubenanga ayayaya yegwe Kaye nga nali simanyi nti yogera nnyo kubanga walayi naberanga nabo nga soogera ate kasita kukonamu bwatu nakuliko organizing lazima oboyi n'okukyuka n'oboyi namu oluweta alinga pasta Bobby alinga pasta Bobby Katonda yamuwa ekintu olalo kyachala obadde tomwagala obala n'okyuka omala alinga pasta sijja kuli anyway ayinza okubanga ne Museveni sogera kuna yalabika okuba ne Museveni alina kati kankubulye Bobby Wine nasanga Museveni avaawo nga wagira Bobby Wine oli pasta mwennyini muyayi Bobby Wine namala Museveni avaawo awagira Bobby Wine nze kati nze yankola ekintu kyovolaba museta usoma olaba nkubuulira ebyaddala nze yabeerayo waliwo abantu bagira Bobby Wine Museveni we yalondera ewantu ku ssomero liri buli muntu wali bamumanyi Bobby yafunawo bululu 9 ne banoonya obululu gye buvuti nalina ekiremboko yavuga nalina gundi Sala omujjukira Sala Yenza abagira Bobby Wine mu kuyimba mu byobufuzi ali nampa weegwa naye mu kuyimba bakuba oluyimba lwa Bobby Wine afiirawo obufiizi kati nze nesanga nze siwagira Bobby Wine mu kuyimba naye nga muwagira muki naye ate mu kaseera nali nkyali nampa weengwa nyikirya lwe namusisinkana nendio kampano omusajja mufiirako obufiizi kati saana ngamba naye oyo alabika pasta Bobby mulala Gideon yaleta akayimba kaje waka nga ffe tuli mu uptown tuli mu lugezigezi tetumayina bigenda mu maaso nembuuza ono muna Uganda alidawa gwe Kakalaamu oba wali mwana muto nga tatuulyangako that version akagoma nze kati bagamba kusala wange yali yaddira ufa tajali ufa ebiseera bijali mizindaalo biki kati yateekamu tape bya njukira kali ka tape kati oluyimba lunenge gye lwatandika nga towulirangako kintu kiringa bwe kito mu Luganda kati fe twali ati ayina intro yakuba intro ekino ekitandika era byonna byekugamba bye nali ngamba mpagire eri ebyapo country namaliriza byonna muwagidde byonna twaddamu bino betwalira ne bebekulu eri ku DV8 twaberanga DV8 wali ewa Nyakane edduuka nga ayinawo Playboy Sylvia woli mwetugula engoye nengu twali baka ogenda tuno obuvubuka mbwe bugagga mbu omugagga nga ndi t-shirt ayambala z'owino Nyakane oyo nga yatuleetera engoye okuva mu America nga edduuka lye baliyita Playboy ng'era wandika mu kitabo abaana b'omumbejja batutte engoye kati ziweze kakadde abamanyi zigenda kujja tujja ne byatuwoba tebinyuma kwambala byatuwa bubi ebisaatisaati ebitategeereke ene saati eno nakumatu yalinga ekyali be bajambala ngoloza nakumatu yalinga ekyali wali nga ku garden city awo biseera ebyo nga neteekamu nali ndi mu senior 5 neŋŋendawo ndowooza bwe nagendayo nenyingira nengenda nze nina style z'empale zange bubeera butupini bwe buti neya nezisinkana ebipalipala awo ebinene ng'omuyaya bitaddeko emitwalo 15 neyangaze akapale kange kenda banga kamaanyi ngenda kukambala bakawaane wallahi nga kali bugumu kitundu kati kati bano twali nga era babitukuza nanjukira omukyala Tina
oyo ina tino babite saloon nga bajjawo nayambala ki blouse naye muganda wange nga basolo kubinyonyo lida katono tunulira omusajja nga teno najja nayo wane Canada ndoza naye wajja nayo pasta ya tugwe pasta yani oyo Pasta kwagala. Pasta kwagala. Ne pasta okuvola sidamu wadda no muuliza. Pasta oyo manyali bize mugagga nnyo ne mchala pasta eyo pasta eyo ngatto gye yangulira. Nga wozizza mu pound ogiza mu Uganda yali milioni n'ekitundu. Yes. Nayambala ngatto eri ku street mpulira yampaana nti oyambadde ngatto ya milioni mu kitundu. Nga tewa yasobola kitegeera. Bategeera za Thailand. Kati ya junior wayambala saati zineze 13 naloza wa mulembe nnyo kubala twakituka mduka musajja ne muganga oyagala erwa konze eno nga mpawe nanga eje yagati jiji eyo konze leka nawe nga ya bei negwe kuba kwagala tukutumide sajja naye nange Kaye njira nagamba kakalamu ono naye yataka empaka omaye kakalamu n'empakazi namugamba kakalamu mbadde n'omusajja fani wange nkwegayiridde gende nga saagala sikoye naye kakalamu tudde mazima olabye omuntu abaana omukisa n'okukukirira namugamba kakalamu nkwegayiridde twazisinkana omusajja jangu tugende ono yamukubiranga essimu pasta tutuuse twadiringanamu naga pasta tutuse wanaga ndi wano mu parking ne tuve tunuli omusajja nga motoka wajaje nga ne Kaye nange lije yali amsigama nti bali asasamaza nenga ne Kaye vana yambonyabonyeza yarabi ne tukewe tiwasi mu kizimbe ne tugere tu parking awansi ne tu parking ne tuve na ku motoka ekifana iwa waji parking ne twambuka nenga ne vanange mbonyebonye kakalamu kakalamu muletawo ngana yenze mmanyiwe muleta nemuga kakalamu jango ofune ku mukisa omusajja nali okakwata sajja akola bwa yakwata nakwata otsiwose yakwata mabbali na jezi bando tudi bungereza paundi nagamba yakolanga chikichaka wamachu chi katate yapadde gulo ndesa kakalamu sajja tena damu na atwala sendi zange zezi munda sajja namukubidde ne mugaba mwekande te kakalamu wange ate nange nanjocha nempulire nape tuligaba tugenda gaba kubanga basajja batwocha kakalamu na yeye mwana ajja abajja bwanno kati kakalamu omuntu yenna Tamale junior yebuzabuza nekebe Tamale yakera n'agamba mbunyina omukazi gwe nakwata simanyi gwe nayagala mbuyaba wa sente mbunendwala walwala era ndi mulwadde ne muterawo milioni 3 ne mugamba junior ngenda kwekebeza bwe wekebeza era kiddamu likaseera simalusu tokola ekyamalusu ekyalinda ddeni njagala musaayi okole bwoti wekebeze oba oli mulamu oli mufunze nkuweramu milioni 3 ate zisobola katonda olwatwazisobola tuli Uganda kati ate wano kati kogwe kojje n'obuntu kati junior nakikola bane luno yakiddamu juzi we yali ayogera nti tutula mu buti bakulwaza n'okulwaza kakati we babandwaza banange mutambuze video kano mukasalemu nina buno obuntu HIV 1 ne 2 n'oba wa wiki emu kakulaba bino sibikola nti kuvoola nze nafiirwako bazadde bange baganda bange mikwano gyange kulwa sirimu nali nkola ne wasajja mu Bwakabaka wa Buganda kola bantwala mu university kukubiriza abaana era nange ne bagamba nti ekintu kye basobola okukola kyosobola okukola ekintu ebimu ku byensobola okuwakanira kompozi nga wakyuka bukyusi tesobola kuvugisa kimama wano kubanga ne Kampala wali wegendereza n'okwebaka ku buntu nga tokebeza ebyo byebintu bibiri ebiralakubirizanga bannange omanyi lwaki kakalamu nali n'abayimbi nga ntambula jjuka natandika mu senior free nendaba abantu abatufaako wadde ensiti yabalaba mama wange niye muganda wange yogera nga bwogira kati ngenda junior nkusomoza mu kasalemu bwokola kino kyenkoze ngenda kuwa milioni 3 naye tumuwadde option atule naye mukati nawe tula mukati tula kale mu kitebe kyo wagula wali ku 2 kubanga kyotulamu noloza kya bei ye tujja kugulayo ekipya ogera taliko kumwochayo ngenda kutandika kumwochayo nenga basubscribe ku channel ye abantu abakuwaza oli anaakiraba atya tugenda kukola tutya tebagaye nti no tubye tugenda kabalaga kaka tugenda kasumulula tekaawo tuli no biscuit anti bamunangira balyanga short biscuit nga ne kawalata teyamutegeera short cakes biscuit abawanja ulo sajja yaguddewo mukutu yaguddewo topa yafunye omulimu mu bufunzi yafunye anti yali yesiba kugwa minister nze namugamba nze natambula kati n'oyo omwana tatambuziddwa nze nsaba butuulo ne bakabulinde yasooka okunteka mu first class milioni 38 wakola dda ne ba minister mu bufunzi
wabula toba wa public service nga wonoobaawo kitaawa Junior yakubira oyo musajja n'amugamba nyambira ku mwana ono twagenda penne Makerere okunonda document webale nnyo era namujjanga ku yayogera nti Junior yagwa pepa kituufu Junior yagwa pepa njagala ajjeyo degree ye tulabe result nange nzijeyo okay so kantiddemu oyo omwana si mugezi lwakuba kati abyogera tatya yagwa papers hema bawala abamwagala webakana muvubuka ali dense academically kubanga bw'oba osobola okufuna liteke mu psychology then you are so dense katonda wange no psychology bakubuuza ekintu to think yona answer gyowe bantuufu nga bw'olowoozezza psychology according to my opinion according to your opinion kati olaba opinion yo lecturer agisazaamu oba dense nnyo Tamale Junior if you can get retext mu psychology as long as you are non-judgmental then you have the right answer kati nkubuulya naffe tulete kubanga nze waliwo kubanga oba odiringa n'abantu kasomanya kumule ffe inze abantu abakolanga CPS Certified Public Accountant bagendanga Kenya bamafaabi niwaba omusajja akola mu Bank of Uganda nayogera ne CPS ne bakuwulira iguni ngetunudde wansi oyinza mpogana nyo batampulya producer singa teyagira naleeto yo wa Mautek branch ya Yeribu main gundi ya Yeribu Bungereza ne bakola branch mu Uganda okusomesa abaana ba Certified Public Accountants ebuzo nga Uganda yona tubitulya Nambole nga abangereza balina kulaba au Nambole babagala kati yo yasobola okuloza Mount si Makerere nga tegisomesa these are professional accountants kwasolo gago wasomera omanyi abantu babuzibwa buze no ekyo kyosoma kiringa omwana okusoma kati nga olazala toto yagenda okusoma air hostess Makerere tebabisomesa where do you go onoonya yes ku mulembe gwange nenkola ATC diploma of CPA naina kunoonya baani abali best those are Moutex main gundi ya eri UK kati nakisoro mubuzabuza fata somera Makerere hata somera stupid you're very dense oyina kunoonya professional yo bagisomesaawa oyagala kuba pilot ngogena Makerere oli musiru teka yaka omusayi wa naye ekyo nkinyonyodde bulungi 100% nenda kwefumita yesebo siri mu kuvumirira abantu baffe nkugambye nafiirwako abazadde mu bulwadde nkikola kino nakagira kasimuula kakati tetujja kulinda ffe tuli live kaakano nkagudde mukalaba kakalu producer wano tuli bulungi sebo sagala twekwasa kalwangerako sakana akatali omusayi gwange kaakano tuli bulungi seka tuli bulungi mukalaba kakalu kati nyala kakwata kakasi nno okwefumita bannange tulabye no kale Junior yatubonyaabonya omwoche yesatu bwakikola olabe nefumise esibu alo tudaawo nayo ina blood group si oye ati nze na kamala okugaba gundi plasma na 107 bichi kati tugenda kuyiwaka amazzi gaffe tonyeza sajja yakugamba walwala nze ngenda muwa milioni meka naye wakikola bwakola kino kyenkoze kubanga status yenji wakati sawa ebyaddala katonda okay kati ate ya Junior agimanyi bwakola kino kyenkoze mocha milioni 3 mwena abawala abebaka ne Junior nga temukebeza temufaayo mujja kuba bulungi ate kati ali bwongo bwebuli yafunye omulimu kati yafunye omulimu atula ku YouTube buna kwatunia kasuku ngabego banamu kakale munfunako sente banaye kansembeze kano ndoza mukalaba sagala mugambe omusayibuko katambula akati katukaleke katambule enda kaleta nkateka kutaka nkole tujenga neteka gwako sebo Baizo gamba kachuse dijenka kwate tujja kakwata mpola basoro gaba kachuse kakati ekitukoza bino twagala okugamba abaana mwenna abali e Uganda mwegendeze obulamu bwammwe mulembe kuba buvubuka tojjawo kamera okalaba nga kabeera kakasoke kagwe kakano kagenda kakano kuno omuntu nkugambye this data mine chobola mbujira line ine ejira KAKALAAMU soko jjo jirabe anti nze kabasoke bakwate nzije ogenda kakomyawo wano nzire mabega focus ebadde jize
Yena yamaze dda second zizo. Tebe kwasa nti ezikiddemu. Mwe kwasa egenze ezimba yokka nga tugize. Junior w'okikola ku live nakikagamba osologa anti musiruki abantu asinga mulaba bali Bulaaya. Kakati kanchikole ku kakalaamu demu twekwasa. Wagambye nti nafuna omukazi omanyi waliwo omukazi yabawa ssente banvume. Bonna ne banvuma ngali wano. Ali wano oyo ye time yejja kujja. Kakati Junior w'okola kino nolaga status yo nga toli mu bbaala tokoseza maluso okoseza musaayi nkuwa milioni 3 katambula. Kino omuwala yavaayo n'agamba waliwo minisita yamusiiga obulwadde minisita n'ati okwekebeza mu bantu. Kakalamu tomumanyi omuwala? Minisita gwe mba nkugamba. Nedda. Kakalamu obulamu ffe tuli mu kukola church. Nze church ekintu kyentwali gulinga muzikiti. Nze n'onvuma mbusula muzikiti. Kubanga mba mmanyi nti nsembedde Allah Katonda awo. Sajja asula bwomu. Nsula bwomu. Banga nze nafumbira mu Nigeria. Ne bannange. Abatwala n'abatuuza Kakalamu mpa Junior. Tamale mirundi Junior milioni 3. Bwe yeekebeza HIV nga wenkoze. Yagamba najje Canada nenjagala omukazi mulwadde nze sifayo oba omukazi mulwadde oba mulamu. Eyo eriba episode ya lulala. Kubanga nawulira waliwo omuntu yabawa ssente okunvuma kati mbasomooza ekyo ekintu no kyenkoze kinkyayisizza abantu abamu wano tebamanyi nti nze natandika dde okukola ebintu bino ebya civil gundi Danida World Vision Danida ekitongole kya Denmark World Vision n'enzira n'obwakabaka wa Buganda we nasemba okuba ne wasajja twali kawempe ku growers ne tukebeza ababoda ne tugaba omusaayi nkola n'obwakabaka wa Buganda kabaka yankwasa omukungu we bamitantege. Kati uri ne kino kankireete kansukke kaawo wemba ndiringa n'obwakabaka wa Buganda ate nsukka ku bakopi nkiddemu nsukkako ku bakopi kyenneebaza Mike Mukula mu myaka nga 12 emabega yakola kinene nnyo through Mulangira Jjunju okusinkana Ssaabasajja Kabaka. Kati nze osobola okundaba era nze nasekera nnyo omuwala Katikkiro yagamba dekakola program wisdom ajja tusinkane omuwala muno yatenga mu Nyarwanda nga yakola bagundi nga ali awo mweru kati nga neba naye ne wakabaka nabo bututama wano nakola program za Kabaka ate wagwanga ddala akulembera Buganda Land Board musoga kati ne bintama ne ngamba kasansoro kubira waliwo Mumbejja gwensoro kubira waliwo Mulangira gwensoro kubira era bangamba nkole gino emirimu kakati abaana Junior waba asobola okwekebeza HIV yanvumye kino nkikoze yanvumye yakamye ndi mulwadde yasonze mugwe kati nze nekebeza HIV Junior waba asobola okwekebeza HIV ngenda muwa milioni 3 mwabanda banabampuliriza nze status ya Junior ngimanyi era nze nkimanyi tasobola kwekebeza okujjako nga tebali live asobola okuddirawo omwana ali ku kamera namuga sokoteke wano omusaayi njagala akikole ku TikTok ye ng'ali live kuba ebya YouTube tetubyekakasa ebyo tebiba live ajja kuddira producer yajja kugira omusaayi njagala ateekewo atamuyina ayina oyo mwana gwasula anti ennyumba bagipangisa basatu nkiddemu kibulye kakuyingire bulungi ennyumba bagipangisa basatu aba emitwalo 25 buli omu aleeta oba musanvu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Share house mu Uganda. Bapangisa bali basatu bapangisa era kyova olaba agamanya gunimpereza ku mazzi oli n'agaana ngali play banaye empa ku mazzi ennyumba bagipangisa nno tebali bana no lindako olwo mvubuka oliyo bayasula mu ntebe ennyumba eri mu kisenge kimu n'eddiiro basulamu basatu oba bana if I'm not mistaken buli omu aleeta aleka yavaayo kwanza jena musa obadde kitugenda okujja wano erije anti yakolanga bwati akolanga aba Nigeria abaagala ba Uganda oyingira mu nyumba y'aba Nigeria tomanya nti bagisharinga Omunigeria omusanga yambadde go tola we baka ku ba Uganda kumbe nyumba Omunigeria akulese okwebaka kasula mu ntebe ino jogera aba Nigeria abaagala ba Uganda nti bayina kino ti aba Nigeria bayina sente gende I've been to Nigeria several times Nigeria yensa amasanyalaze agava buli omu alina generator
era amasanyalaze gagenda omutwe ne gukuluma neighbor ina generator noli generator. Nigeria is another oba nkugambye kyobola badduka Nigeria ne bajja mu nsi ngambe Nigeria nti bagagga ne bakola ekintu batunda ekintu kyawe nti bagagga ngola balwada bagaba sente si bagaba nti bagaba sente bazigaba bamaze kubbo mu Nigeria baba bwe bati mu group n'agamba nakwanyeyo mu na Uganda banene bamuwa sente omu Nigeria ine ekintu kyakola kankigaye ba na Uganda mu abali ebulaya bayina akadagala kaabwe kali habu baka ba Nigeria bako ojobuze mahadi Mahadi amanya tunanga ngaba Nigeria mikwano je yali awakana ne bigi tugenda mba Nigeria ye munanga ayogera wabatuka mayogera ngai Mahadi omutegede akantu ako mu Nigeria wakwana mukazi wo ne agenda ne mbuli ya kamera mu Nigeria bakaguza ba Nigeria banne amwe bakako kifiiriza omwalo yobutadda wo era mu Nigeria kakalaamu orango mu Nigeria nga yagadde mukazi wo mutte mu bulumi lwansonga amwe bakako kifiiriza asano mwono na wanseyo omwana nabanga gwayo yeka mu Nigeria bayina akadagala ako kebanywa ekyokubiri omu Nigeria mwe bana Uganda kambabulira wakwate tuli mu kive bulaya omu Nigeria ne wakwagala kasato ba mu Nigeria kisooka iwabo abayo n'omukazi era bakazi baba bamanyi nti nno oyo mu Nigeria ali ku mulimu ekyokubiri kizibu nnyo mu Nigeria okwagala okujja ngo ina kyo musinzako kyogattako n'ogibe emyaka 10 ali kubba benjogera komba koze komba manyi era kyobola nze gwe olabanga mu Uganda awana nnyo mu Nigeria mugagenda kati kiringanga n'olaba mu Uganda ngayogera mu Jamaica go to Jamaica. Jamaica is another African country obwavu obuli ende Jamaica obumanyi gwe obwavu anyway naye osanga abana Uganda bali bati njagala mu Jamaica njagala mu Yindi osobola okwagala mu Yindi okujja ngo oyagala bisirani hakutwalewa kati Junior alinga mu Yindi nti omuyindi ajje Uganda niyefuula nti wakabye waabwe nabagamba banna Uganda ku mulembe gwaffe kanjogere ne Remi gwali mwana muto ku mulembe gwaffe twakula abagagga babeera muyenga na ntinda na kololo Tamale Junior taata we yakola ewa mu 7 emyaka 13 Junior atugamba baali bagagga ekibuuzo taata wate n'agula ezana mu mazzi kubanga ezana linako kakalaamu ezana mu mazzi ye wali omukyalo omukulu taata wa Junior mama we bamubbye ku mukolo luvanyuma yokimanyi ntino mama Junior bamubba ku mukolo yakitugambe kituufu akantu teziwera bbiri nga tukyaliwa gwe gira kamera naawe producer tuli ku bintu byakunga abantu kwekebe kali kamu kale twagala basibulira wano alindako tusiibula tukitanye sinze nabyogera nedde ekyo taata we yagamba yabba mama wa Junior yali afumbira musajja mulala n'amubba ekyo kituufu ekyo tukyogerako olulala yakyogera naye ngamba nakyo wabeerewo ekyokuyiga twogera ku bantu nga baba kati kankireka wenewe neme kubanga mama we ne baganda ba Junior njogera nabo ne kanzile ku Junior atambula mu bulamu bwa dinaayo yafunye omulimu buwedde era kati yafunye omulimu gwa YouTube gwaliko bino ebyaba minister nateekawo $5 million ampe appointment letter ya ministry yabula gwe kankubule e Uganda nsobola kugayisaba butuulo nagende mu Australia ku Commonwealth Games nganza akwatira bakabulinde ensawo nenga public service temanyi nenga banda kakola otambula ne ministry tekola ministry bebunyene sente nenga tambula ne minister nze nno nalinyako n'ennyonyi Tamale mirundi tasobola kulinnya ennyonyi nga bamutwala musaba butuulo twali wano ule mu America oyo nsaba butuulo mulokole Junior kati ffe twabera ne ba minister nga tetuli bawalala Junior kyakole wa minister kuyita bannamawulire minister nga avuma kabaka nze natambula ne bansaba butuulo babaka bulinde nga ngenda nabo mu zi meeting abayogera nenkwata akapapula nenkamuweereza muzeeyi waliwo info uno nga kyabayogerako mbabwe nti ku ssimu nenkinonyerezako ne muwa nti oyo akulimba gwolowooza bakabulinde yanitadde mu milioni 38 kuteeka mu first class mbadde ne bakabulinde mu UN wano mu Switzerland emirundi egisukka mu 3 mu UN International Organization Summit every year tulamugwa mukaga Switzerland ogendayo nga toli thinking tank bayisa conversion okiba kisegeza gaba mateeka agafuga art industry n'ebirala human rights n'abakozi bebe nga mperekedde minister
Ensa wali ku kakiba. Si kwa kuyita ba mawulire junior kyakole wa minister mwe bawalamwe bebebakako. Kuyita bannamawulire bamuwaye emitwalo 23 n'afisako emitwalo 10 n'ayita Solomon n'amuwaye 3 Seguya ne batekawo kamera n'afisaako gwe musaala gwe ffe nga tuli nnyanyonyi. Alindako tetunaba tugenda maliza lindako tumaliza kya sirimu. Naye tegedde gwe. Yes. Kati nze ndi wanjawulo era oyo jine kyaga nti akola ministry nateekawo million 5 aleete ebbaluwa yabula n'atagireeta nze nendeeta ebyapa kakati yaŋŋambye ndi mulwadde nti nayagala omukazi owa sirimu gyensula akantu kaako producer kabalage n'ennyumba ye yiino omukulu wasula eyo tuli gibalaga olulala Uganda mwabamu abajja ekana esimanye Bulaaya okutandika obulamu fe abamu tubumaliriza bana ngotegedde njawulo otandika ffe tumaliriza byonoonya kakalaamu inze ne mmala nfuna omulimu nga ntula butuuzaawo ne guwa gwa sukaali nga ntula butuuzaawo nja gukola because ndi kumaliriza terya mmanja nsobola okutuulaawo weguwe gumpa emirembe ne ŋŋamba I pay my rent nezintambuza n'omukulembeze wa kkunga waŋŋamba jyamu tugende tulabe rugby sente nzirina okategedde nsobola okugula designer t-shirt nsobola kwambala ekintu bino ebintu bagabi byabalwa banaku eno gugenda obibuuze sente ate tubigula mu sama eno essaawa gye nnyambadde Desh Kananura yagijja ku kabaka wa Thailand yani ono kabaka omugagga ennyo ali Thailand yantunulira bwati nakola statement nze nali simumanyi naye nendeeta wiino w'ettaka eryo we liri between Sudiru ne Desh baganda bali Bungereza ne bamugamba Kaye wisdom omumanyi nti mumanyi waleegeddeko naye nti nedda nti omusajja yakoze program nga bali mutwala takali nenga simumanyi nze kuba nali mmanyiwo tukulidde kololo nga mmanyiwo nengambedde ettaka si lya Sudiru waggulu lya kololo high wansi lya Desh Kananura nampita we yandaba bwati najjako essaawa yaga mwana gwe ne nakuwa sente nagabye n'essaawa nagijjako bwati ne yazabu wano naginyambaza Desh Kananura genda olabe embuga ewa Museveni kyali bakuba n'abakoddomi abannankani nagwe linako otegedde ffe status gye tubeeramu nkitegedde naye njala tusiibule bwesibi simanyi kwa Museveni n'abadde wasale simanyi njogera doza bush era yakugamba wandibadde weesigalyayo Kampala tusale andikuwadde sente muzimba kuba yazimba anti kati labayo ndabula abawala abali e Uganda omuntu olaba nga ayogerera nnyo ekintu kubanga kati ffe tetufaanagana maama wange yazimba opposite ambiance Kampala Central ye kitaawe yakola mu gavumenti yali omugagga yazimba zana mu mazzi we yafuna omukazi owokubiri maama wa junior gwe babba ku mbaga n'agenda ekyangala mu Wakiso ate oli mugagga nze maama wange yazimba Kampala Central uninstalled building nga Kampala tugirenge nga tulinanye bayindi nga Nsereko era Nsereko nga alikodi Kampala bapangisa Mamadi Nsereko asula mu nyumba ya Meria kyambadde nga bapangisa nga fe bayita abaana babagagga Mamadi Nsereko era taata we wa Mamadi Nsereko nga wemba ngenze ku Impact FM akola nenkola gwe Musiramu gwe nasoko kulanga akola ku radio abalokole linda akondeeta wiino Kakalamu abantu abamu bakwitanga beogerera nnyo obugagga tutuuse okujjayo nze Frank Shumba solo kuyimirirawo nenyimirano nayogera ku bugagga oyo Frank Shumba mwe mutya abantu Andrew Mwenda abadde munaku azudde luvanyuma nga aliko oluganda ku Muhozi kuba Muhozi yali tamanyi family ye waabwe the real family nedda saagala byenjogera byange but this I understand but ndaba tuvaawo nzigumiza abantu kwetegereza kantu kasirimu naye nkugamba bwe mulabanga abantu abogera ennyo tubadde na Andrew Mwenda nga munaku Andrew Mwenda ne baganda be bayita Muhanga n'oli eyatunda ettaka lya UBC oli omuwala bonna babadde banaku bagaggawadde nga bakizudde bukulu nga balina oluganda ku Muhozi kati abantu abamu tovola Andrew Mwenda ayogera nnyo n'avuma abantu lwansonga obugagga abulabye bukulu Tamale mirundi junior Kakalamu Kamiliyoni watuyita nabadde ali ku video kamalize neno video Kamiliyoni yali akola mu COVID video kuuma bwesigwa yayita amanyi nti ngenda kujja ne Tamale junior bwenzija bwenti n'amulaba Kamiliyoni n'asooka aleko oluyimba naga Kaye ono mwana avuddewo nimunyenya munange naga lwaki omulesi nemuga munayo mwana mbeera naye tosula naye nti kati nkusonyi kati gwe muvubuka jangu kwa naye Kamiliyoni yali agenda kunjoola
nkuyita ngojja ne bana basiru bwatu yagamba Kamiliyoni ne mugabo omwana ansura na nti omusuza actually njukira yogera bwali omusuza konze ye nangamba kati gwe nkusonye Kamiliyoni nansonyiwa namukwata gomanya we empye zayitamu empi bamutwalya waggulu kwa Kamiliyoni yali atami ne bamutuuza ne ngamba nagamba basimo ogenze sagamba oli ayogera kama naye oyo yani ye mutima nengende wabasimo ogende mugaba naye tebatta omwana w'abandi nze ndi naye asula wange family emanye asula basula mutira wange family bali bakimanyi nti gwa musuza bali bakimanyi obadde ki bali bakimanyi ngera tata wa PhD henze nabyogera be babyogera bakimanyi henze namutwale walu luzaina ne ka video nga amwadda akafaliso k'omwana we nga tekaliko na lugoye nga yakateka mu fumbiro luza abuuka bwati Junior nga luza agenda ofumba chai namana amubuuka nagabana nga wewe atyo kubanga luze nga apangisa opposite record TV ku flat awo nkamanya ako kalina we yali awo ikambocha gwe bukeera bamugamba muganda ngo webase nnyo jjawo zinga akafaliso n'akazinga ekiro n'akateekawo je namuleka nga ndoza jagala vibe kati nzija Kamiliyoni namugamba bwati kino kintu kikulu namugamba mwana gwe wanvuma n'ovuma ne family yange mu America naye kankugaye mwana gwe kitawo yakola mu State House emyaka 10 n'emeka ku myaka 13 talinayo mwana gwe yateeka mu nsimbi wadde kugenda kuba Bulaayi inze gwovuma nasitula family yange ku sente zange babeera America gwe kitawo yakola emyaka 10 n'emeka muzungira wano Uganda ebigambo wemba nnimba Katonda to omwana wange Kamiliyoni nga abyogera then I started to get sense out of it namugamba mwana gwe Kamiliyoni yagamba Junior namugamba mwana gwe nawe muri babamanyi mutya nga kitawo yakola ne ba president batya naye ngo okyakera n'ogenda weegayirira visa ya America you are nothing Kamiliyoni nga yagamba Junior namugamba ebyonyumya nti kitawo yali mu State House emyaka 13 genda ogambe kitawo did a mistake kubanga kiki yabakolera namubuuza osomye omaze degree osomedde otasobola kusomerako Kenya ng'ogamwali bamanyi kendo labe fena kati twogera kwamba simanyi bakas ambakas omwana wa Kamiliyoni abba why yakyusa accent yakola ki oyo abba ne waba ono omwana wano ana naye accent naye yakyuka tuleme genda wala abantu abategeera mukyala wa Bob Wine twali tuli awo nga amaliza masters degree international relations mu Oxford University gwejo wa soka ku mukyala wa Bob Wine gwe bayita Babi gosobola okugamba nti ojereka gwe mugerageranya abasiru ye gwoli awo naye nga mukyala we ebitabo nno by'Oxford muganda nga togendayo ng'oli musiru n'admission lwemi nimbye mukyala wa Bobi Wine gwe bayita Babi n'admission y'Oxford tosobola gifuna naye baya Cambridge naye n'akola masters twali tuli awo nga bamutikidde tuve kwawo Solomon kati ensi egenda kubuuza we wali ow'amaanyi kiki wakola mu generation n'abaana bo ngonga ngenge kitange yakolanga mu State House emyaka 13 abantu ne bagamba gwe bakufungula ne bagamba mu myaka 13 what did you get n'Ameria kyambadde n'abasinga by the way Junior kyasigazize engeri yatanse YouTube alina okugenda Dubai yegatte ku Barista Timo kale otegedde so kamera kampuzike kino kyokka kamera nga ogireta wano akantu kali kamu I confirm bajja gamba olimba nedda I confirm nedda kakati we maliriza ngo obatunuliza kamalize bwenti bawala mmwe ne bantu mmwe mwegendiza abantu bemuwuliriza Tamale Junior mu video eno nkwa milioni 3 bwe wekebeza sirimu nga wenkoze live chikole ku TikTok yo kwa onachikola ku YouTube yo kuliko abantu babiri mujja tubuzabuza mujja kutubuzabuza odiro musayi kwa producer kati chikole ku TikTok milioni 3 ekyo kimu ekyo kubiri ebayira we n'abamuwaga abatuvuma kwabo nabagamba nafumbirwa n'aba batuula bakukuba ekidale bayira we nswano bagata bonna fulo mu ntambi bonna nga batuulaawo simanyi sande bicha bonna buli yekebeza sirimu nga nze mwocha bana mutubalemu amagezi fe twajja Bulaaya kunoonya bulamu famu twajja kunaabako twajja kulaba ngeri gye bakola twajja noonya byakusoma noonya kutambulako bampa programu yagenda Cuba bayire tugenda Cuba samange gwako bwe batugaye kiri yawo gwoli ani George
George nawe byayogera takutula ali mu bintu bya sente bisya nene George rabikola kati waliwo chali bwegena $2,200 nakunya tugena chuba era kalina ko tumalirize wano gamba bakama abo tuli mu ebyo tunonyansi kati Dominican Republic kakala mtunywe kuno nakuli sabula nengenda mu America ebyadala akakatona muguru ngamvuga olaba niyagala abantu kye bagenda waliwo side ya trailer kati mvuga bali abasajja baba akikola batunga trailer buli mwe ino ngenda bwenti GPS oba yakola etya nze nensigala ku bwayibwe ne missinga exit kush ngatalina kudda mabega ndeze America kati ngendola nyingira gondi ntunula bwenti bali bali nze daba jasi kuyimbira cyariwo ngabanyimiriza njaga tujja kikola mu kibe ekiyebula wena buli ogena waawu wenyagala ntegere kubala kirowoozaako dda naye nakulumunga mvuga waliwo mchala mamita mama ngali USA mamita Esther yangamba naye oba ovuga nno kwayiwo kuwegendereze kwa mistake emu ngoli America oba wa America naye akola mistake emu ngali Canada naye manye kirungi kati basekanga bakutunulidde ekiriwo zirensi ziringa ezikola sente jukira balina kwetolooza bebati noyingira America paka mu kibuga kya polisi yakwala tugende tujja kutuuka waawo leka nawe tujja kudda kati kakangamba tugende nogenda tugenda America oba bula bagenda kyanja mu mabala akumba takumira mpera milioni 3 leto omutuwago n'empumi batunulize wano kekasemba live wekabeza sirimu bwoba tosobola tuze empumiyo nga kamilioni we yagamba kitawo yakulekaza nasimanya kyengera beereyo webake kuba walaba best hotel baba unyensi 10 beerayo milioni 3 junior tojja noyogera ekirala gwe kwata bakwasi milioni 3 ze dola mekao 10 zide 10 lokka watongere mu dola 15 nze mbadde boda manyi tuli mpogera kumeka 15 dola obera USD akume The Answer Channel, a solution to every situation.